Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Atulabe endobeso. Tugenda kwogerako ne Senga. Senga ki? Gwe batawa bintu. Gwe batawa bintu. Atuwe ku namba ya y'omuko. Owange. Wangi. Ebyajje eby'endobeso byawedde. Kakati twogera omuko mwamuwulizaako. Omuko yakubidde ku yakubidde ku muwala omulala. Amunoonyeze okale mutowooli. Namugamba amunoonyeze omuwala omulala oba oli bamumumma. Omuwala namugamba munange nze sirina bawala bemmanyi nali mmanyi oyo muganda wange yekka. Kakati ate ayagala bamuwe mulala oba ono bamumumye. Anti oba oli bamumumye ayagala bamufunira omulala. Kakati nange nenjagala omufere anti naye yafunise mufere. Nemukubira jesimu. Nemugamba jebaleko mukulu mwaloko ye kale nawe jebaleko. Nemugamba waliwo yampadde namba yeno nti yagala omuwala ow'okuwasa. Nangamba asinze mwagala waliwo mukwano gwange ali Dubai yamwagala. Nambuuza ye gwani ani yakwala enamba yange. Nemugamba oba tombuulira bireke. Nendowooza nti ajja kubuuka. Nagamba si yayagala omuwala waliwo gwe ali Dubai yayagala omuwala ow'okuwasa. Tanka mwaginoonyerezaako ne mumanya gye yagitadde oba mu Waluganda mwe yagitutte? Tanka twaginoonyerezaako tanka yagijje Buwama. Yagenze we batunda tanka. N'agamba omwami wa tanka nti nina ddiiri. Nkuwa $200. Nina ku gyeŋŋenda okujja omuwala bantuma tanka. Naye sirina ssente zigula tanka. Tukole endagaano nkuwa $20 ompe tanka ngitwale. Naye bwe wanaayita ewiiki wogende we tututte tanka. N'endagaano gye tukoze. Ogibaggyeko tanka? Obagambe nti tanka egibanjako emitwalo gyange 6 bampaako $20. Naye bannange omukonga mubbi oyo. Bwe bakuwa emitwalo 6 gy'obanja. Tanka ogibalekere. Bwe baba tebagikuwadde. Ogibaggyeko? Tanka gibaggyeko. Ye kakati we yagiguze mwategeddewo wo? Bategeddewo mwanyi era taata w'omuwala mwannyina gye yagenzeewo. Oli ng'amulumiriddwa n'amugamba nti munnange omusajja yazze ono bwati n'endagaano eno n'endagaano n'agimulaga. Bannange. Mwaluguddemu. Twaluguddemu musajja wattu. Nze kyannumye emmere butaliibwa. Emmere butaliibwa naye omanyi emmere gye twafumbye. Empombo 17 ezinatuko ne 17 z'ennyama ne bajja abantu 7 naye tebaabiride tetwabibawadde. Bwe baamaze okugenda ne tulyeriira. Tetwalina gye twalute kwatali tulina okusulawo. Bannange. Omusajja oyo. Katonda yasinga okumanyi. Ogenda kufa nga togabye ekisiraani kye bakubye. Bannange simanyi nako nagamba ye muwala yadde asoose omusombo abannyinaze ye muwala omukulu. Bambi. Kati nenviiramu awo ngalo ekyomusota. Senga yaviiriddemu awo. Naye yadde kakuwota ka sukaali. Tewavuddeyo nako ne transport wayokyeza waabwereere. Ne transport wange n'ansala. Osanga ajja kunoonya ajja mwogere. Yagambye omuwala onanyi yitirako okufuna ono omuwala gwe yalese. Bwamugezi namba y'essimu ya Senga. Senga amutwala ebintu bye baali bamusabye. Yes, balitwala ewa taata. Kaakati mbu omuwala bw'anaava gyali gye baamukwese bw'anaamala okukola ekibuuzo kye ekisembayo. Omuwala ayite agende ewuwe. Ng'omukulu bw'ateesa. Naye omuwala takyalina essimu era essimu ye ennamba ye baagimugye layini ye baagimuggyeko ne bagimenya n'essimu yamugulidde omusajja ne bagimuddisa. Naye kakati mukoddomi wo bw'omulabako bw'oti oyinza mugamba ki? Taagala namutunulako nze.
wanga namulabyeko olwedde lumu gye mulamulye mu ngayingidde mu nnyumba kwe kumulaba kwe kumufulumya nga bamubuza ebintu byalese okugamba ente ziri mu ttanga. Senga tonyiiga nnyo bw'otyo. Asisobola butanyiiga nanswaza bw'atyo nze n'omukazi omukulu. Kaagala saagala kutunula ku mufere. Kale bye. Kale sebo. Mbeera katono tumale naffe okwogerako n'omuko tuwulire kyagamba. Senga. Kitabuli kya muziki ekisinga wano ku Beat FM katugezeeko ku muko tulabe. Yagamba ki? Ademanye simuteriiko. Yani mpozi Umaru. Atulabe. Umaru. Hello. Muko Umaru. Naam. Yebale. Kale sebo nawe yebale. Kulike mikolo. Mikolo ki nawe. Bakwebyo. Bangambye mbu wagenze mpigi n'oleka ekyalo nga kiwuuma. Muganda wange. Hey. Ebintu byangwakaawo. Nakwetaasa bwetaasa nawe nga bw'okimanyi. Kola ki? Omwana nali mwetaasizaako bwetaasiza. Nene kagenda kalimira kuni kanfalaasira emikolo kagala kantwale waabwe nkanjule. Nikugambye kye naguddeko tewabaddewo ssanyu n'akatono. Ate kiki? Kugambye akantu sikaagala. Nze byangu bimanyi naye bansuza busuza. Nsula ku site. Osula ku site? Kati nze nyende nyanjula omukazi muleete ate muteeke ku site y'abendi. Ate nga batugambye mbu obeera bweru mbu okolera bweru. Kozi nga ndi bweru wa site. Ebyo byali bya kiwanyi. Nze nkugambye byendiko simanyi na kumanya. Kakati ate pipa. Pipa mwana wange pipa nagizizaayo da. Toroza nange nayiza buyiya nejjayo kugizaayo pipa. Tiyabadde ya toroza nabadde mukubamba bubambi. Tubimanye ebyo ennaku zino. Kakati ono omukazi wamukyaye ogenda kunoonya ssente oddeyo mwanjule. Kati nno nkubulire munnaye byembi bisekerwa. Awo wennyini ku mukolo we twabadde. We nalabidde ekiwala bannaye nga kitiba muganda wange nga kitiba. Era ndi mu nteekateeka yonna kuddayo kukikwasaganya kubanga waliwo ne munnange gwe mmanyiwo ku kaalo kennyini ate nga akimanyi. Nze kugambye olwakirabe bwe nti neŋŋamba ate kaakati kano najjidde ki kano nga tikafaananikako neŋŋamba nja kuddira kibi. Kyogamba ogenda kuddayo noonya oli? Nkutidde nzirayo. Muko Umaru. Oyogera ne mukunja mu ndobeso ogenda mu maka g'abantu obamanyira bumanyizibwa otyo munalabyeyo n'omulala oli ku Beat FM mu ndobeso. N'ekisajja gwe nawe osusse otumanyira naawe osusizza twala eri kasiya. Ne banna. Umaru. Muko Umaru. Banji. Ojja kuba embaliga zizo. Tolaba nti osaaga. Tolaba ng'omanyira nti komawo. Bakwetegekedde. Akomawo kuno na mulala. Abula banna. Owo manyiza ddagala. Yalabye ekitiba. N'agamba nti mbabuulire. Era nga makomo mwalina okujja okusimuliza ebisooto. Mukunja. Wali sebo. Mwebale tuweereza ddadi. Kale sebo. Nakakyonamu oti mbasaamu ekitiibwa. Amanya abeera Barnabasi ng'asinziddwa na Kyalusaka Nakasongola ambasada w'abaluuli naye Mukunja nkubuulire. Muko Umala ajogeddwa nnyo mutu ateekawo musondere ssente addeyo mbitiibwa Mukunja. Wanji sebo. Mwasuze mutya. Tutyo. Yenze muwadde of Uganda ndi bweyogere ekiri ku zoni kansala owakire ku main. Naye mulowooza Umala tuyeetaaga mbooko. Nkugambye.
yeetaaga kusaba mawuma ne mumutega ekiwala najja ne butanka we ne mumukuba embo. Abasimusumasiza mutya Kakoza Cyrus kukeera hair salon enatete ku Makai. Aha, waba musajja gugosinga mu kino ekintu naye omuvubuka ave ku baana b'abantu okubamanyira obumanyizi. Ogujemezaaji veka jachifunamu obuzibu. Mwe bali kuweereza. Nkugambya addayo kunoonya kitiba togwa kusenga. Abasimusimuasiza mutya bali kutuweereza bamikono. So mukyalo Nsowalo Erutunga. Ne bannange oyo musajja nga muyaye nnyo obujozo obwo bonna bwaki. Lwaki omanyira abaana b'abanno bwotyo? Sigadde nze mukyalo Nsowalo Erutunga. Mukyali awo anona mulala. Yalabye kitiba awaga. Ajja kugwa kusenga towulire. Abasimusimu bali kutuweereza ono nakitende Silvia leba nanga abakyala tuyine ennaku naye bannange kino kituwo ekyokuyiga ti omusajja wabati yeesaliddewo genda wamwe tomukaka kuba bagenda kuswaza kati n'owulira eyemu naye bannange n'owulira oyo omusajja omusirusiru mudatwala taaka kyokka yajeewola bannange kituwo ekyokuyiga bw'aba omusajja tannasalawo ti ngenda wamwe tomukaka kuba ebyo byonna byakuswaza buswaza. Tumiddeko taata Mukibi Fred Kasenge kansala Jamila baganda bagenda abantu bebulo bakapeeka nina kirama Kasenge. Mwebale nnyo. Mukunja. Wanje. Yenza bikibuwamba mukunja. Ne mukunja nange oyo musajja yanange oba batwala budde abakitagana bakikunya bakitega kikuba kiboko mukunja kisala kibaganyako buzanyizi ku bwongo. Nze ni munyiivu nnyo nsigadde birungi ebuwamba. Mwebale. Ndabye ebinyuma. Naye bakabasajja banyuma anti muko omusajja tatama yetakulondola ne wakusanga ne Jeni ne wakusanga ne Nachi nze ndabye ebinyuma kusira mukama naye bakabasajja banyuma ndabye ebinyuma naye bakabasajja